tugenda okuyingira omwaka guno Russia yali ekyusiza enkuba era nga ewambye ebitundu ebiwera naddala Luhansk, Donetsk, Zaporizhia n'ebitundu ebirala. Era ekitundu ekisooka eky'omwaka guno Ukraine ebadde mu kufeesa bufeesa. Naye omwezi ogw'omukaaga okudda waggulu Ukraine yatandika kye bayita counter offensives kubanga olwo ebyokulwanyisa bino ebiva Germany, ebiva Bungereza n'ebiva mu America tankers empya ezaali tezinnakolako mu lutalo lwe zitandika okukozesebwa n'abaali batwalidde obweru okutendekebwa okuzikozesa lwe bakomawo. So wakati w'ogw'omukaaga okutuuka mu gw'omwenda nga counter offensives zitandise Ukraine yasobola okununulayo obwalo n'obubuga bwayo butonotono buweza square miles ezisoba mu 300. So kati tugenze okumalako omwaka nga olutalo we luli ono atwala kano oli najja n'akakima ono n'atwala kano oli najja n'akakima kugamba luli mu mbeera ya kukona we tumaliddeko omwaka naye ng'obweraliikirivu Ukraine bwerina bwe buwagizi bwayo obutandise okukendeera okuva mawanga gali mu America bw'otunula ku lukalu lwa Bulaaya. So ng'olutalo luno Ukraine tesobola kumalako ng'eriko yokka. So bwe tuyingira omwaka omupya ebyokulwanyisa n'obuwagizi ne bukendeera oba ne buvumbeera nga bwe tumaliddeko omwaka guno Ukraine ejja kubeera mu kusomoozebwa kunene omwaka ogujja. Naye nali ndaba Zelensky mu kwogera ku okufundikira omwaka yeebaza yategeeza bannansi ba Ukraine bwe yali mu press conference eyo nti yadde wabaddewo okuvumbeera okuva mu European Union n'Amerika ng'omwaka gugwako naye alina essuubi nti mwaka omupya bw'ayogera nabo private nti obuwagizi bujja kuddamu okuyiika. N'olwekyo tumazeeko olutalo ng'okusomoozebwa eri Ukraine. Singa bano bagenda maaso n'okuvumbeera balinga abakooye olutalo. Bwe bagenda maaso n'okuvumbeera Russia 2024 eyinza okwongera okufutiza ennyo Ukraine. Ukraine ebadde n'ebizibu naddala bw'oyogera nti ku ntandikwa y'olutalo luno baali bapapiriza ensonga bbiri okwali ensonga y'okwegatta ku European Union obutereevu ate mu ngeri y'emu n'ensonga y'okuyingira NATO. Wetutuukidde olunaku olwaleero wadde tebalina byakulwanyisa beetaaga obuyambi bw'ensimbi n'ebirala ensonga eno etuuseewa ku NATO ate ne ku European Union. Ensonga ezo zonna tewali kyamaanyi kye bayinza kuzikolako kati ng'olutalo lukyagenda mu maaso kubanga buli kyokola ne mu EU oyinamu bammemba nga banywanyi ndi kati ku EU ku NATO. Mu EU olina bammemba nga banywanyi ba Russia. Kakati ate ensi yonna okugiyingiza mu lukalu lwa Bulaaya buli memba kumpi alina kye bayita veto power asobola okukiremesa. So byolaba bikoleddwa naddala mu kugezaako kwagala okuyingira EU mu luzungu bakiyita kubeera symbolic naye amakubo gennyini agasobola okutuusa Ukraine eyo gasuubire okugabagako ng'olutalo olwa Ukraine luno lumaze okugwa. Tetumanyi ngeri gye lunaggwamu oba ng'omu amezze munne oba lunaggwa mu kuteeseganya naye guno omutendera gw'olutalo gulina kumala kugwa ebyo okusobola okubiggusa ku NATO. Ekya NATO kikyali wala kubanga NATO eyina obukwakkulizo bwayo buyitirivu. Kakati Ukraine ne bw'enaaba yakava mu lutalo kijja gikaluubirira okutuukiriza obukwakkulizo obwa NATO. Ate ekirala nti nzize nkyogera bukya lutalo luno olutandika nti Russia neegendereza naye n'Abamerika beegendereza. So ekyaggulawo olutalo luno kwe kwagala Ukraine okwagala okuyingira mu NATO. Bubonero na bubonero bwe bwaliwo Russia nega sisobola kukkiriza kubeera na munywanyi na muntu bwe tuliraaniganye nga tulina ensalo ya kilomita 12 ng'ate memba wa NATO ate nga tukimanyi ekimu ku byatandisa NATO kunafu ya Soviet Union. Kakati ekya NATO kyo kijja kuba kiwanvu n'okusinga ekya European Union. Nti luno olutalo bwe lunaggwa manyi lujja kubeeramu endagaano ey'okukkaanya eyatontabaala siri kutabaala
kati mu ndagaano eyo ne Ukraine eri fatigued n'olutalo tekijja kubeera kyangu ate kugamba nti tupakuko okuyingira NATO kyebamanyi bulungi nti kisobola okukomyawo Russia mu lutalo olulala kubanga Putin yakugamba ye NATO okumusemberera akitunuuliranga existential threat lutalo lwakufa na kuwona kati kyawukanako kone ku kya EU so kakati ekyolutalo olw'okufa n'okuwona ng'omaze okubeera mu lutalo luno myaka 2 tugeze batuuse ku ndagaano eteeka wansi ebyokulwanyisa omwaka ogujja nga gutandika ne bwe guba mwezi gwakubiri oba gwakusatu kakati kikyenye ekiba kikaka Ukraine okuddamu okutakula olutalo olulala lwetamanyi lugenda kutwala bbanga ki so ekya NATO kyo kiri wala nnyo mu ssubi lyabwe basigaze essubi ery'okwongera okusaba ensimbi gye buvuddeko oyogedde ku kwogera kwa omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine naye ate emabegako era mu njogera ze ezimu ez'enjawulo n'okulemerera okugenda mu Congress bwe yali ayagala okugenda okukikola asabayo ensimbi ng'atidde nti abasajja bano bayinza obutamuwa nsimbi ekyobutamuwa nsimbi era singa ensimbi omukisa guggweerawo ddala chances ze ziri ziti okusigala nga olutalo akyalulwana olutalo luno Zelensky tasobola kululwana nga bali tebaliwo kubanga n'ekyamazima asinga kululwanira bali ekyo kiri mu girasi tasobola kululwana nga bali tebaliwo era endagaano gye twogerako ey'Minsk 2014 eyali ekomeza okulwanagana wakati wa Russia okwasooka nga Russia ezze netwala Crimea Ukraine okugijjamu enta bano bakabonganje be bamugamba gijjeemu enta kakati tunuulire ebyobufuzi bwe bikyuka mu Budaaki wandifuna Geert Wilders nga ye Ssaabaminisita tawagira byakupokera Ukraine byakulwanyisa ate nga tukimanyi Budaaki ebadde ensaale mu lutalo luno mu America okyayinza okufuna Trump nga president Trump ne Republican Party bagamba tetusobola kuwa Ukraine blank check era omanyi enkola ye bwe yajja n'asanga olutalo olw'e Syria yagamba olw'e Syria tulekere Iran kasabwe tulwanyisa y'omu tetwagala ISIS nga America ne Iran temwagala kati ye mulwanyise kati katugireke ffe tudde e Iraq kimanyi nti Trump bw'ajja n'asangawo olutalo luno nga lukyaliwo okukkaanya kugenda kubeera kwangu nti bw'oba osigadde mu bitundu bino okomawa nono atwali kyasigaza naye tuleme kwongera kuteeka byakulwanyisa mu lutalo luno so tosuubirawo olutalo wakati wa Ukraine ne Russia nga bakabonganje tebaliiwo abamu abalina endowooza nti ddala oba oliawo Ukraine erwana naye ng'ekigirwanyisa si nsonga za Ukraine zennyini waliwo abali mabega w'okufutiza olutalo luno interest yaabwe eweddewo no ensonga zaabwe weeziri tuyinzaga nti Ukraine teyina nsonga ekyo tuze tukyogera ku lutalo luno nti ensi Ukraine weesangibwa oyina amawanga 2 agali ku mbiranye be bayita aba Ukraine n'aba Russia ng'amawanga nga bali mu nsi mu Ukraine bali mu nsi mu Ukraine naye ebyafaayo myaka 10 na 10 bikulaze buli ayina obuyinza akijjanya omulala kati kitwa ky'aba Russia abali mu buvanjuba baagala nnyo gavumenti yaabwe efuga Ukraine bwe banga ekolagana nnyo na Russia aba Ukraine bo baagala nnyo ebinga ekolagana na lukalu lwa Bulaaya kakati bayina embiranye ezaabwe ez'obuntu si mpya naye kabonganje okukwazimbira nti akusanze n'embiranye ezamu naye naayisaawo ebibi kubanga bo bali ekimu ku kye baagala ba America n'abalala nti Russia katugiteeke mu lutalo oluwanvu olw'ebbanga eddene lugijja ne ku mulamu olw'okunaawuza entalo endala jukira ye kumpi ali omu mu lutalo bano kumpi beegasse kitole baba kwaye ebyokulwanyisa wenaganze empeereza tanka 2 oli 15 ono ki gwe Russia oli omu so Ukraine eyina ensonga zaayo naye ensonga zaayo oba oliawo zaali zisobola okumatizibwa endagaano ey'Minsk eya 2014 mu lutalo luno lwennyini olwa Russia ne Ukraine waliwo omusajja eyali ow'eggye Prigozhin ebiseera ebyo yali w'amaanyi nnyo ng'era entalo ezisinga obungi oba ennumba ezisinga obungi yazikulembeddemu naye era omwaka guno gwennyini n'ava mu bulamu bw'ensi eno abamu baali bamanyi nti kaavuddewo Ukraine egenda